bamalayika bano omunaana be bano. Malayika asooka ayitibwa Abjad, malayika owokubiri ayitibwa Hawaz, malayika owokusatu ayitibwa Hutti, malayika owokuna ayitibwa Kaliman, malayika owokutaano ayitibwa Sahfaz, malayika owomukaaga ayitibwa Karashat, malayika owomusanvu ayitibwa Thahaz, malayika owomunaana ayitibwa Lwazag. Kakati abo nno be bamalayika abali kuki, abali ku namulondo ya Allah subhanahu wa ta'ala eyitibwa arushiye. N'olensonga y'abaluganda abalungi tubadde ku arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati Nabbi sallallahu alayhi wasallam asaba Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bingi byeyamusaba, n'agamba nti mazima nagamba nti omuntu talinsaba kintu kyonna okujjako buli kyali bansabye ngenda kubanga nkimuwa. Fakultu nabbi n'agamba ilahi mukama katonda wange wa saidi wa maulayi era omulezi wange, halaktu Adam, tugenze ku bigambo bino, halaktu Adam, watonda kitaffe Adam biyadika n'omukono gwo, wanafaktu fihi min ruhi, n'omufuwamu omwoyo gwo, wasajatu lahu malaika, bamalayika ne bakola sujud okuwa ekitiibwa olw'okutonda Adam, watakhadhtu Ibrahima halila, n'ofuula nabbi Ibrahimu mukwano gwo, wakalamtu Musa taklima, n'oyogera na nabbi Musa alayhi salatu wassalam olwogera awatali muvunuzi, warafa'tu Idirisa makanan aliya, n'ositula nabbi Idirisa alayhi salatu wassalam n'omuleeta mu kifo kino ekya waggulu. Wa ataitu Dawuda zabura, n'okwata ekitabo Zaburi n'okiwa nabbi wa Dawuda alayhi salatu wassalam, wagafartu lahu dhanban azima, ate tewakomaawo n'omusonyiwa ezzambi eryali eddene lyeyakola. Nabbi Dawuda ono alina ezzambi lyeyakola, kigambibwa nti lwali olunaku lumu yali anaaba, yali ayimiridde awantu n'alengera waliwo omu ku baduumizi be n'alaba omukyalo oyo enyimiriro gye yali ayimiriddemu, n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekewo olutalo. Allah n'ayanukula edduwa ye, olutalo bwe lwajja n'addira omuduumizi ono gwe yakulembeza, era omuduumizi ono bwe yagenda mu lutalo teyadda, n'afiira mu lutalo olwo. Kati bw'afiira mu lutalo olwo, nabbi Dawuda alayhi salatu wassalam ne yeddiza omukyala w'omwami oli eyali ayitibwa Horiya. Akati omukyala oyo omwami oyo bw'afiira eyo, omukyala n'asigala nga namwandu, nabbi Dawudi n'amweddiza. Kati bw'amala okumweddiza, lwali olunaku lumu yali atudde emimbari asomesa, Allah n'amuleetera ekigezo. Bamalayika bajja babiri balwanagana mu kifaananyi ky'abantu, ne bayita emimbari awo ne bagwa munda. Bwe bagwa munda, nabbi Dawudi alayhi salatu wassalam ne yeekanga, n'agamba nti ate mmwe mubadde ki? N'amugamba nti ya Dawudi, ekituleese wano tuzze otulamule. N'amugamba nti muganda wange ono ayina endiga 99, naye nze nina endiga emu yokka. Kaakati ayagala kunnwanyisa nzite antoleko endiga yange nayongere kuzize aweze endiga 100. Allah yamuleetera ekifaananyi ekyo. Nabbi Dawudi ne yeenenya n'agamba nti oddala kituufu, nze nakola ekikolwa ekyo. Bwe yamala okukitegeera n'atuula wansi n'asaalera kabbiri, n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe, era yasaba ekisonyiwo n'asabira n'oli Allah n'amusonyiwa. Kakati ye nabbi Dawuda agamba wagafarta lahu dhanban azima, n'omusonyiwa ezambi eddene bwe lityo. Abooluganda abatuwuliriza, toddanga ku muka munno n'omwegomba n'omutwala oba n'omutta, abantu bakikola. Naga nti wa ataitu Sulaimana mulkan azima, nempa nabbi Sulaiman, Allah n'owa nabbi Sulaiman obwakabaka obunene. Wasahartu lahu al-insi wal jinni, n'omugondeza abantu n'amajinni n'abanga afuga ebintu ebyo. Watairu wal uhush, n'omugondeza n'ebinyonyi n'ebiwuka ebirala ebiwojjolo byonna byonna n'abanga abifuga. Wariha, n'omugondeza n'empewo. Wahalaktu Isa min kalimatika, ate n'otonda nabbi Isa ng'omujja mu kigambo kyo. Walagira bulagizi omukyalo oyo Maryam n'aba olubuto, Isa n'azaalibwa. Fabima fadhaltani kama fadhaltu haulai, nze onsukkulumizza otya nga bwe wasukkulumya abo abaakulembera. Qala Allahu ta'ala, Allah n'amugamba ebigambo bino, ya Ahmad owange gwe Muhammad, in kunta halaktu Adam biyadi, bwe manga natonda nabbi Adamu nga mutonda n'emikono gyange, fakad halaktuka min tin,
ye namutonda fakad halaktahu min tin, namutonda nga mujja mu ttaka ettabule tabule. Wa halaktuka, ate gwe nenkutonda min nuuri wajhi, mu kitangala kyekyenyi kyange. Nakuŋŋaanya ekitangala kyekyenyi kyange nenkutonda gwe nabbi wange Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekitegeeza ennuuru ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatambula bwetyo okutuusa lwe yajja mu Abdallah, okutuusa lwe yava mu Abdallah negenda mu Amina. Amina nazaalaani nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allah kyagamba wa halaktuka, gwe nenkutonda min nuuri wajihi, nga nkujja mu kitangaala ekyekyenyi kyange. Wa in kunta takhadhtu Ibrahima halila, bwe mbanga nafuula Ibrahim, waddira Ibrahim n'omufuula mukwano gwo, fakad takhadhtuka habiba, ate gwe nenkufuula omuganzi nga nkwagala nnyo okusinga Ibrahim alayhi salatu wassalam. N'agamba nti wal habib, era omuganzi afdalu min al halili, yasinga ow'omukwano. Wa in kunta kalamtu Musa taklima, bwe mbanga nayogera ne nabbi Musa, waddira nabbi Musa n'oyogera naye, fakad kalamtuhu, mazima nayogera naye min warai lhijabi, mabega w'amagigi, nga tasobola kundaba, ala turi Sina, ng'ali mabega w'olusozi Sinai. Amaloboozi gange gayitanga mu magigi ne gamutuukako naye nga tasobola kundaba. Wakallamtuka, ate gwe nenjogera naawe ala biswati lkurbi begayiri hijabi, bwe nenjogera naawe ng'ondi wano ku lusegere awatali magigi. Wa in kunta rafa'tu Idrisa makanan aliya, Allah waddira nabbi Idrisa n'omusitula n'omuleeta mu kifo ekya waggulu. N'amugamba fa innama rafa'tuhu, mazima njagala omanye kino, namusitula ila samai rabia, ne mukomyeeyo mu ggulu eryokuna. Wa rafa'tuka, ate gwe nenkusitula ila makani, mu kifo lam yasilu ilayhi ahadun, ekitatuukangamu muntu yenna gairaka atali gwe. N'amugamba wa in kunta ataitu Sulaimana mulkan azima, bwe mbanga nawa nabbi Sulaiman obwakabaka obunene n'afuga ensi eno n'ebigirimu, fakad ja'altu laka arda masjida, ate gwe wulira nakufuulira ensi eno yonna nga muzigiti, wa turban tahira, n'ettaka nga jjonjo, bw'oba toyina mazzi otayammama n'osaala, wonna wonna oba toyina mukeeka tuula wansi osaale ku ttaka awo eriri tahura. Wa in kunta ataita Dawuda zabura, ate bwe mbanga nawa nabbi Dawuda zabura, fakad atainaka sab'a minan mathani, ate gwe naddira ebintu 7 nembikuwa. Wal Qur'anul azim, ne Qur'ani ennene, ebintu 7 ebyo tujja byogerako insha Allah taala. Qur'ani ennene, wa fihi, ne mu Qur'ani suratul Fatiha, mulimu sura itibwa al-Fatiha, wa suratul Bakara, ate muli ne suratul Bakara, wa suratul Ali Imran, ate muli ne sura Imran. Ma qara'aha ahadun min ummatika, tewali muntu yenna mu kibiina kyo ajja okusoma essuula ezo illa gafartu lahu dhunubahu, nja kumusonyiwa amazambi ge gonna. Walau kana mithlu zabadul bahari, newankubadde nga amazambi galina genkanankana n'ejjovu ery'oku nnyanja, nja kumusonyiwa. Wa adadu ramli, n'omuwendo ogwenkanankana n'omusenyu oguli mu gayanja, nja kumusonyiwa. Wa in kunta halakta Isa bikalimatin, mazima bwe mbanga natonda nabbi Isa nga mujja mu kigambo kyange, fakad safaka laka ismu min asma'i, mazima erinnya lyo naliteeka wamu n'erinnya lyange. Waja'altu ismuka ma'al ismi, nendira erinnya lyo nenditeeka wamu n'erinnya lyange. La yakulu abdun, tewali muntu ayinza kwogera kigambo kino nti la ilaha illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, illa wabula yakulu, ayina okwongerako kino Muhammadu rasulullah, Muhammadi mbaka wa Allah. Waman lam yakri birisalatika, omuntu ataawe ekitiibwa ataagulumize bubaka bwo, fala akbalu minhu amaluhu, sigenda kukkiriza mirimu gye, wa huwa fil akhirati min al khasirin, ku nkomerero agenda kubeera mu bantu abafaafaganiddwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaba ebintu bingi, n'asabira abantu b'omulembe gwe baleme kufa, Allah abaggirewo ekitonde ekiyitibwa okufa. Allah n'amugamba atya, innaka mayiti wa innahum mayitun, mazima oli wakufa n'abantu b'ekibiina kyo bonna bakufa, ndyoke mbasasule ekisinga obulungi nga yejjana. N'amugamba wa ataituka, era nenkuwa alkawuthara, oluzzi oluyitibwa kawuthara, wa huwa naharun, ng'ate lwo luzzi habaahu llahu
Allah tabaraka wa taala yagukwawulira gwe nagufuula duuri naguteekamu ekyobugagga ekyo waljawhari ekyobugagga ne jawhari wamauhu n'amazzi g'omugga ogwo guyitibwa kauthara ashaddu lbiyadhu meeru nnyo min athalji okusinga omuzira wa ahallu min al asali ate gawooma okusinga omubisi gw'enjuki wa turbatu min al miski ate ettaka lyagwo lyakolebwa mu miski al afdari owa kiragala wa nabatuhu n'ebimera byagwo zafaraani byakolebwa mu zafaraani wa irdhuhu n'obugazi bw'omugga ogwo sabauna miila emairo 7 milan emairo 7 obugazi bwagwo wa ataituka alhawdha nenkuwa walwadudu wa shafaati lkubra nenkuwa okuwolereza okunene kwogenda okuwolereza ebitonde ku lunaku olw'enkomerero wa darajatu rafia ate nenkuwa n'amadaala aga waggulu wa siyamu shahru ramadan ate nenkuwa n'okusiiba omwezi ogwa ramadan wa fiihi mu mwezi ogwo ogwa ramadan unzila quran alaika qur'ani yakka gyoli ng'eva eno ku lawhi lmahfudhi wa halaltu laka alganaim nenkufuulira ebya halali ebyokulya byonna nembikufuulira ebya halali byesahalalisa eri abantu abakulembera li ahadin min qablaka abakusooka fakultu nabbi agamba ya rabbi mukama wange hatha li ebyo byonna byange fama ataitu ummati ate abantu b'ekibiina kyange obawadde ki kala ya muhammad naddamu naganto gwange muhammad wulira kati gafartu li ummatika 70 namala dde okusonyiwa abantu b'ekibiina kyo 70,000 emitwalo 7 min ummatika mu bantu b'ekibiina kyo emitwalo 7 nabasonyiwa dda kad wajabat lahum nnaara baali bakakatiddwako omuliro abo bonna mbasonyiye kulti nabbi n'agamba ya rabbi zidni katonda wange nkusaba onnyongere kaala n'amugamba idha taaba asin omuntu yenna omwononefu omujeemu bw'aba yenenyezza kabula mautihi nga tannafa bisanatin ng'ebulayo omwaka mulamba tubna alaihi nzikiriza okwenenya kwe kultu nabbi n'agamba ya rabbi zidni katonda wange nyongere ekyo tekimala fasanatu kathira emyaka omwaka mungi kaala n'amugamba idha taaba kabula mautihi omuntu bwe yenenya nga tannafa omwoyo tegunnagibwamu bishaharin ng'ebulayo omwezi mulamba tubna alaihi nzikiriza okwenenya kwe kultu nabbi nadamu n'agamba ya rabbi zidni fashaharu kathira omwezi nagwo munene kaala n'amugamba idha taaba kabula mautihi bwe yenenya nga tannafa bijumaatin ng'ebulayo ejjuma emu tubna alaihi nzikiriza okwenenya kwe okuva ku jjuma okutuuka ku jjuma nzikiriza okwenenya kwe kultu nabbi naddamu yagamba ya rabbi mukama wange zidni era nkusaba onnyongere faljumatu kathira okuva ku jjuma okutuuka ku jjuma ennaku 7 ennaku ezo nnyingi omuntu ava kwenenya atadda wali n'akola edhambi kala allahu taala allah naddamu n'agamba idha taaba kabula mautihi omuntu bwe yenenya nga tannafa biyaumin ng'ebulayo olunaku lumu lwokka tubna alaihi era nzikiriza okwenenya kwe kultu nabbi yayongera n'agamba ya rabbi zidni era nkusaba onnyongere falyauma kathira n'olunaku nalwo lunene esaawa 24 nazo nnyingi kaala n'amugamba idha taaba kabula mautihi bwe yenenya nga tannafa bisaatin ng'ebulayo essaawa emu tubna alaihi nzikiriza okwenenya kwe kultu ya rabbi era nabbi akyalajja n'asaba katonda atusonyiwe yamugamba nti ya rabbi zidni nyongera fasaatu kathira essaawa nayo nene nnyo omuntu bwe yenenya era asigala ayonoona kaala n'agamba idha taaba kabula gargar omuntu bwe yenenya ng'omwoyo gwe tegunnatuuka mu ddookooli judna alaihi wakabalna taubatahu nzikiriza okwenenya kwe era nemusonyiwa kultu nabbi n'agamba ya rabbi zidni era katonda wange nyongera omwoyo nga tegunnatuukaawo era n'obudde buwanvu n'amugamba ebigambo ekibiina kyo lailata aljuma buli kiro ekyolwokutaano 100,000 min annaari 10,000 mbijja mu muliro kultu nabbi n'agamba ya rabbi zidni nkusaba onnyongere kaala n'amugamba idha kana akhiru lailatan min ramadan bwe kituuka ekiro ekisembayo mu mwezi ogwa ramadan takna bi adadin nta omuwendo ma atakna min awali shahri nga bwe nata mu ntandikwa y'omwezi mu ntandikwa y'omwezi bwebanga nate 10,000 era ne mu nkomerero era nyongera okubata n'agamba ila akhirihi paka ku nkomerero ya ramadan kultu nabbi n'agamba ya rabbi zidni ekyo kino kikyali kitono allah n'amugamba fahasafa li 3 hisafi
Allah namugamba ebigambo bino ebisatu. Wakala nagamba hudh wahudh wahudh, kwata kwata era kwata. Kultu neŋŋamba ya rabbi mukama wange wama tafsiruha, bitegeeza ki? Kala namugamba al afwi wal hilmi, okulumirwa kwange n'okusaasira kwange n'ekisa kyange mbitadde ku bantu b'ekibiina kyo. N'olwensonga yabooluganda abakkiriza twenenye buli kadde konna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusabira edduwa, Allah n'ayoola empeera ezo zonna, okulumirwa kwe, ekisa kye n'okutukwata empola. Fakultu nabbi nagamba laka alhamdu, amatenda amajjuvu gago, wa shukuru n'okwebaza, wal ikrami n'ebitiibwa, wal azama n'obunene, wal ihsani n'obulungi. Thumma oluvanyuma hamantu binuzuli, netutandika okukka. Fanadani rabbi, nankowoola mukama katonda rabbi azza wa jalla, nagamba alayya risalatika, obubaka buno bwenkuwa, inni muktaridun alaika, ngenda kukulalikako kugwe, wa ala ummatika, n'abantu b'ekibiina kyo, faridatan, ekiraliko, man wafa biha, omuntu alituukiriza ekiraliko kino, dahala aljanna, ajja kuyingira ejjana. Waman kaswara anha, ate omuntu alikikutukako n'akireka, fa in shi'ita, bwe ndiba njagadde, gafartu lahu, ndimusonyiwa, wa in shi'ita, bwe ndiba saagadde, adhabtuhu, ngenda kumubonereza. Faradtu alaika, gwe nkulalisako gwe, wa ala ummatika, n'abantu b'ekibiina kyo, 50 fi swala, eswala 50 fi kulli yawmin wa layla, emisana n'ekiro, nkulaliseeko eswala 50. Fakultu, nabbi nagamba sami'ina, mpulidde, wa atwana, era ngonze. Thumma oluvanyuma nazaltu, nabbi nakka, wa huwa yusalli wa yusallimu alayya, nga bamalayika banjagaliza okusaasira n'emirembe. Falam azal, setwakoowa asira okutuusa hatayita akhi Musa, tetwakoowa okutuusa lwe twatuuka awali muganda wange nabbi Musa ibn Imran, mutabani wa Imran alayhi salatu wassalam. Falamma raani, nabbi Musa bwe yandaba, nadaha, yasituka kaima, nayimirira. Wakala nagamba marhaba biswadiki lhabibi, nsanyisa okulaba gwe ow'omukwano ow'amazima, amin indi rabbika, ova eri mukama katondawo. Kultu nam, nagamba nti ye. Kale nagamba ma atwaka, kikyakuwadde? Kultu nagamba atwaani, ampadde, wa auradhani, era nansiimira. Kale nagamba fama atwa ummatika, kikyawadde abantu b'ekibiina kyo? Kultu nagamba atwahum, abawadde, wa auradhahum, era n'abasiimira, wa faradha alayya, nandalikako nze, wa alayhim, n'abantu bange, 50 swala, eswala 50 fi yawmin, emisana, wa layla, n'ekiro. Kala Musa, nabbi Musa naddamu nagamba farji, dayo, wasalhu tahfifa, omusabe akukenderezeeko. Fa inna ummatika, mazima abantu b'omulembe gwo, akhiru zaman, bantu ba mulembe gw'enkomerero, jasaduhum, emibiri gyabwe, dhaifu, minafu, wa umruhum, n'emyaka gyabwe, obuwangazi bwabwe, kasirun, bumpi, tebajja kuwangala myaka mingi. La yatakuna dhalika, tebajja kusobola ekyo. Fasalu rabbaka an yuhaffifu anhum, saba mukama katonda abakenderezeeko eswala 50 nyingi. Kultu, nabbi agamba neŋŋamba ya akhi, owange muganda wange, waman yakhtariku tilka alhujub, ani anasobola okuyuzaayuza amagigi ago, nga mawanvu nnyo mwe tuyise, ka allati ikhtaraktaha, agagayuzibwayuzibwa nga tetunaba kuyitamu. Kala Musa alayhi salatu wassalam, Musa namugamba fasaluhu min hahuna, wooli awo woyimiridde musabe, fa innahu karibun, yali kumpi nnyo. Fa idha binnida, nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akyaleyo, yagenda okuwulira omukowooze, min aliya al-a'la, okuva ku ludda lwa Allah eri waggulu, ng'aga nti asalu ma shi'ita, saba kyonna kyoyagala, saba kyonna kyoyagala, fakad ajabtaka, gwe mmaze okwanukula, saba. Kultu, nagamba ebigambo bino, ya rabbi, ayi mukama katonda wange, ummati dhafau, abantu b'ekibiina kyange banafu, la yakdiruna ala 50 swala, tebajja kusobola kusaala eswala 50. Kala namugamba fahata anni wa an ummati 5, nkusaba onkenderezeeko n'abantu b'ekibiina kyange zisigale eswala 5. Farajatu ila Musa, nabbi naddayo wa nabbi Musa, wa kultu lahu, namugamba
ebigambo ebyo byayogedde ne Allah subhanahu wa ta'ala nti musabye zisigale 5 fakala era nabbi Musa naddamu namugamba irji'u ila rabbiki era ddayo was'aluhu tahfifa omusaba kukenderezeeko fa inna ummatika mazima abantu bo la tantiku tebajja kusobola falam azal kala Musa alayhi salatu wassalam nabbi Musa alayhi salatu wassalam agamba owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama is'aluhu tahfifa musaba kukenderezeeko kubanga bo basalanga eswala ndoza zalinga 2 zokoba 3 kultu nengamba ya akhi ya Musa owange muganda wange Musa kadi istahaitu mazo kwatibwa ensonyi min rabbi eri mukama katonda fanada ni rabbi nankowola mukama katonda nagamba ya Muhammad wange go Muhammad irji dayo wakati ja'alnaha eswala ezo mazo kuzifuula hamsan mazo kuzifuula 5 fil amali mubikorwa ojja n'osaala 5 wa 50 fil minzan ate zijja kusigala 50 ku minzani buli lw'osaala eswala emu bakuwa empeera 10 bw'osaala zonna 5 ne bakuwandikirako eswala 50 ate nabbi n'atugamba nti bw'ozisaalira mu jamaa buli swala gy'osadde ne bakuwandikira 27 n'olwensonga eyo mbakubiriza tusaalirenga nnyo mu jamaa insha allahu taala n'agamba zisigadde 5 mu bikolwa ate 10 ku minzani zeswala 50 n'agamba nti as-salatu bi ashari eswala nga nzitaddeko empeera 10 ma yabdalu qawli sijja kukyusa kigambo kyange naga nti al-hasana bi ashari amthaliha bw'okola ekirungi kimu nkuwa 10 waman fa'ala sayyi'a ate omuntu bw'akola ekintu ekibi kataba alayhi sayyi'atu mithluha awandikirwako ekibi kimu kala nabii sallallahu alayhi wasallam nabbi nagamba ebigambo bino thumma wa'adda Musa bwe namala n'ensiibula nabbi Musa alayhi salatu wassalam wansaraftu ne tutambula hata ataitu ahi Jibril alayhi salatu wassalam ne twawukana naye okutuusa lwe natuuka awali muganda wange malaika Jibrilu alayhi salatu wassalam wa idha huwa qa'imun namusanga ng'ayimiridde ala hali mumbeera gye namulekamu nga akyayimiridde bw'atyo lam yatakaddamu nga ate takulembedde wa lam yataakhar talaga bukoowu talaga nti akooye oba aluwiridde falamma ra'ani bwe yandaba anakaniyangwa mu kifuba wakala nangamba marhaba ya habibu rabbul alamin nsanyisa okulaba gwe omwagala wa katonda ow'omulezi w'ebitonde ayu shay'in utiita katonda akuwadde ki awutitu min rabbika ovudde eri mukama katonda fakultu naam nemugamba nti ye kikyakuwadde nemugamba atwani rabbi ampadde mukama katonda wange fadlan azima ebirungi bingi wa ihsani n'ebitiibwa wa sharafan n'ebitiibwa wa atwani kathira ampadde ebirungi bingi wa karama n'ebitiibwa jazilan ebyekika ekya waggulu kala nagamba alimtu mmanyi nze Jibrilu annaka akramu lhalki gwosinga ebitonde alallahi mu maaso ga katonda taala omugulumivu thumma akhadha biyadi nakwata ku mukono wasirna ne tutambula hatta ataitu ljanna okutuusa lwe twatuuka awali ejjana wa idha ana nagenda okulaba bimalakin azim hilka nagenda okulaba nga nine malayika ennene mu butonde bwayo husuni mandhara nga ate etunula bulungi erabika bulungi bahihu walijihi ng'ekyenyi kyayo kigazi wa nuuru yamla'u min wajihi ng'ekyenyi kya malayika eyo kijjudde ennuuru ya Allah subhanahu wa ta'ala jalisan ng'etudde ala kursiyu ku ntebe mina nuuri ng'entebe eyo yakitangaala wa alayhi huliyun wal hulal nga malayika eyo yambaziddwa amajolobero n'amagandula fakultu nengamba ya akhi ya Jibrilu muganda wange Jibrilu man hadha malayika kyeyo kala nagamba hadha ridwan eyo malayika eyitibwa ridwan hazinul janna yakwasibwa obuvunanyizibwa obwejjana nga Maliku bwe yakwasibwa omuliro eno ridwan yo yakwasibwa ejjana fatakaddamtu wasallamtu alayhi nensembera kumpi ne malayika eyo nenjitolera salam falamma ra'ani bwe yandaba nadhaha yasituka mutabashima ng'emwenyamwenya ng'ate eriko essanyu nemmala okugitolera salam faruda alayya salam neddamu salaamu yange wa anaka ne wasafani nengwa mu kifuba nenkwata nenyaniriza wakala negamba marhaba bin nabiyyi nasih tusanyisa okulaba gwe nabbi omulungi omubuulirize wa alahu n'owoluganda aswalihu omulongoofu kala Jibril alayhi salatu wassalam Jibril yagamba ya Ridwan owange gwe Ridwan khudhu biyadihi habibullah
kwata ku mukono gw'omukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa arihi aljanna, omutwalo omulambuza ejjana, wama addaahu llahu lahu wa li ummatihi, n'ebyo Allah bye yateekerateekera oyo nabbi oyo n'abantu b'ekibiina kye ayingire ejjana agirabe. Fa akhadhani, nankwata ku mukono, wadahilni aljanna, nanyingiza mu jjana, ne tubanga tulambuula ejjana. Nabbi agamba nti fanadhaltu, nentunuulira mu jjana omwo, fa idha, nagenda okulaba, ardhuha, ettaka ly'ejjana, baydau, nga lyeru, mithlu lfezza, nga liringa feeza, wa khusumuha min alluu, ng'ate ensibuko yaayo, ebintu byayo ebisinga obungi byakolebwa mu luulu, walmarjani, n'ekyobugagga ekiyitibwa marjan, waturabahu misku, ate ettaka lyamu nga lya miski, wanabatuhu zafarani, ate ebimera byamu byakolebwa mu zafarani, nga boolaba emiyembe gye tulina ku nsi, naye ate giri gyo gyakolebwa mu zafarani. Wa ashjaruha, n'emiti egy'omujjana nagyo min alfedha, nga gyakolebwa mu feeza, n'ebikoola by'oku muti ogwo. Wa warakatuha min adhahabi, ate n'ebikoola ebirala nga bya dhaabu. Wa thamaruha alaiha mithlu nujum, nga boolaba ebimera ebiri ku miti egyo, nkatugaze nga ovacado, nga boolaba fene, nga boolaba obutunda, nga bulinga nga boolaba emunyenye eziri ku ggulu. Wa arushi, ne arushi ya Allah, sakafuha, nga ke kasolya k'ejjana. Abaluganda abalungi abagenda okubeera mu jjana, nga bw'otunula ku ggulu lino ery'oku nsi, bw'olibeera mu jjana olitunulira ku kasolya k'ejjana, nga ye arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti warahmanu hashuha, era nga Allah ow'ekisa nga ye mirirwana waffe, walmalaikatu sakinuha, warrahman jaruha, nga Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ejjana eyo arushi ye nga ke kasolya, ate Allah ye mulirwana waffe. Fa akhadha ridwan biyadi, ridwani nankwata ku mukono, wasirna baina al ashjariha, ne tutambula mu miti gy'ejjana, wama fiha, n'ebigirimu, mina sururi, ng'enzizi, wal uyuni, n'emigga, wal hurul ain, n'abakyala abalungi embeerera, wal abukari wal kusuri al aliya, n'embiri eziri mu jjana ez'ekika ekya waggulu, wal wilidanu, n'abaana abavubuka abalungi abanyirira, ka annahunna al akmaru, nga balinga nga boolaba emunyenye oba enju omwezi ogwaka ku ggulu. Wal hadimu wa hushumun wal karami wal an'ami, n'ebintu ebiri mu jjana eby'ekitiibwa. Wa naimu, n'ebyengera, wa makama, n'ebifo eby'ekitiibwa. Wal hudumi wa shumum waddawama, ebyokubeerawo olubeerera. Walfarhu, n'okusanyuka fil jiwari lmalki, n'okusanyuka mu bwakabaka bwa Mukama Katonda subhanahu wa ta'ala al alamu, oyo omumanyi wa waggulu. Wa raaitu, n'endaba alkubaa, n'endaba ekibikkako nga boolaba ekibeera ku mizigiti waggulu, min alluu, nga gyakolebwa mu luulu, ekintu ekiri ng'ensuwa ekyo. Baydau, nga kyeru, muallakatun, nga kyawanikibwa, bila ilamati, nga tewaliwo empagi yonna. Au taksiha laha alfu lbabu, nga kiina emiryango 1000, min adhahabi, nga gyakolebwa mu zaabu omweru. Ala kulli babi, ku buli mulyango, alfu wasifan, nga kuliko ebitendo 1000. Wa raaitu, n'endaba dakhili lkubaa, waggulu w'ekintu ekyo munda mwakyo, alfu maksuran, nga mulimu embiri 1000. Fi kulli maksurin alfu gurufa, buli lubiri mwalimu ebisenge 10,000. Fi kulli gurufa alfu sarira, ate buli kisenge mwalimu ebitanda 10,000. Ala kulli sariri, ku buli kitanda, alfu firashi, nga kuliko emifaliso 10,000. Min al istimbraki, nga gyakolebwa mu kyobugagga ekyo. Baina kulli firashi wa firashi naharu, ate wakati wa buli kitanda n'okudda ku kirala nga waliwo oluzzi, min almai, ng'oluzzi olwo lw'amazzi amalungi ng'ate mawoomu. N'agamba wafauka kulli firashi, waggulu wa buli kitanda, huratun tajiri nadhara watudhibu handhara, nga waliwo ekintu ate ekyewuunyisa. Farafaatu, nentunulira, fatajabna, nenewuunya. Wa idha binida, nagenda okuwulira omukoowoze, min ali al ala, nga akoowolera okuva eri waggulu. Atajabuna min dhalika, owange gwe weewuunya bino ya Muhammad, owange gwe Muhammad. Unzuru ila sadiri lkuba, beera ng'otunuulira eno ate. Thumma taajabtu, tara nalaba, taajabtu, nenewuunya. Fatamalaitu wa idha hiya madda albasari, nentunuulira bwenti olutemya lw'eriiso.
wa idha fiha nagenda okulaba kubaatun mu kintu ekyo kyetwogeddeko ekiringa ensuwa ekibeera waggulu ku mizigiti min zumuradi nga ate kirala kyakolebwa mu zumuradi al akhdari owa kiragala wa fiha sarariru nga mulimu ebitanda min al anbara ebyakolebwa mu anbara al abyadhu omweru muradaun bidduri nga byasiigibwa erangi eya dduri wa jawhari neyekikuusikuusi nagamba alaihi jawiyatun kahla shakalan daji nga mulimu abasajja ebintu ebyewunyisa ebyamajolobero ebyamagero aksanu nga bimasamasa mina shamsi okusinga enjuba walkamaru n'omwezi bwe natunulira ebintu ebyo saddamu kulaba njuba wadde mwezi wa aina shamsi nenebuuza enjuba eriruddawa walkamari n'omwezi hasanu wama alahu nga yajjuzibwa mithlu ma laha halakahu llahu taala min kadamiha okuva allah lwe yatonda ekitonde ekyo okuviira ddala lwe yakitonda okuva ku bigere byakyo ila rukbatihi okutuuka ku maviivi min alkafuri nga kyakolebwa mu kafuri al abyadhu omweru wa min rukbatihi ila sadirihi ate okuva eno ku maviivi okutuuka ku kifuba min almiski nga kyakolebwa miski al afdari owa kiragala laha alfu wa 600 dhiraa nga kiina omutwalo gumu mu 1600 efuuti zaakyo min sha'rihi n'enviiri zaakyo law ashrakat ala ahli al-ardi singa oluviiri lumu luva ku kitonde ekyo ne lugwa ku nsi kuno kyandibuutikidde ebuvanjuba ne bugwanjuba walaw basakat fi lbahari lmilha ate singa omuntu ono oba mukyalo ono nalulungi ono awanda limu ku matondo g'amalusu ge mu nnyanja erimu amazzi ag'omunnyo amazzi ago gonna gandikyuse ne gafuuka kalifuuwa owa miski olw'obulungi bwe n'obunyirivu bwe n'ebitendo ebiri ku bantu abo be bakyala bagenda okubeera muki mu jjana fakultu neŋŋamba ya akhi ya jibrilu wange muganda wange jibrilu hatha liman abantu abo baani bakyala abo kala n'agamba illa Allah ng'agamba nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala era nabbi Muhammad mbaka wa Katonda hakkan ng'akakasiza ddala ku lulimi lwe kala n'agamba waraaitu nendaba naiman ebyengera wa mulkan kabira n'obwakabaka obunene waraaitu fiiha nendaba mu jjanoomo 7 anharu emigga anharu min maai nalaba omuggo gw'amazzi wa naharu min allaban nendaba n'omuggo omulala nga gw'amata wa naharun n'omuggo omulala min alhamri nga gwa mwenge omwenge gulisi gwe gutamiiza wabula gwakunywa ate guwoomera abagenda okugunywa mu surati Muhammad tujja kiraba wa naharun nendaba omugga min al asali gwa mbisi gwa njuki wa naharun n'omugga omulala min al salsabila ebyo nno biri mu jjana wa naharun n'omugga omulala rahikun nagwo gwoyitibwa rahikun wa naharun n'omugga omulala ogw'omukaaga min tasnimin nga gwakolebwa mu tasnim wa naharul kawthara ate nendaba omugga omulala nga guyitibwa omugga ogwa kawthara emigga giri 7 omugga ogw'amazzi omugga ogw'amata omugga ogw'omubisi gw'enjuki omugga ogw'omwenge omugga ogwa tasnim omugga ogwa rahikul mahtumi n'omugga ogwa kawthara nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba ebintu bino byonna mu jjana n'agamba ebigambo bino n'agamba mu surati eyitibwa atugamba nti aljannatu 8 abwab ejjana ina emiryango 8 omulyango ogusooka gwe guno jannatul khuldi ejjana eyitibwa khuldi wahiya min alfedha yo ya feeza yaskunu fiiha awamu nnas genda kubeeramu abantu abayambanga abantu ku lwa Allah n'agamba ejjana eyokubiri eyitibwa darul makam enyumba ey'obutebenkevu wahiya min fedha yakolebwa mu feeza lil agniyai egenda kubeeramu abagagga hum shakiruna ala ni'matillah abeebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ma assahawa ng'ate bawaayo eri abagagga abateebaza naye bano abagagga abeebaza ate nga bawaayo ku kye balina n'agamba ejjana eyokusatu darussalam enyumba ey'emirembe wahiya min alyakuuti yakolebwa mu yakuuti omumyufu egenda kuwangaliramu alfukarau assabirun abaavu abalina obugumiikiriza ku mitima gyabwe
kasita obeera omwavu ngaolina obugumikiriza ogenda kubeera mu Darussalam. Nagamba ejjana eyokuna eyitibwa jannatu adeni. Eno yali mu kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam, yakolebwa mu zamaradi, yaishuna fiha al ashiyau, egenda kubeeramu abantu abagabanga ku lwa Allah subhanahu wataala, wal adalla, n'abantu abenkanya ku nsi kuno. Nagamba ejjana eyokutaano darul karar, enyumba ey'obutebenkevu, wahiya min al-lu'lu al-baydha, ye yakolebwa mu luulu owaki omweru, egenda kuwangaliramu abantu ababonerezebwanga ku lwa Allah subhanahu wataala. Omuntu nakubonyabonya ku lwa Allah gwe n'oguma. Nagamba ejjana ey'omukaaga eyitibwa jannatu naimu, ejjana eyebyengera, naye yakolebwa mu zamradi omumyufu, egenda kubeeramu bashuhada, abaafa entalo z'eddiini n'abaddu ba Allah abasiimanga ebyo Allah byabageredde. Nagamba ejjana ey'omusanvu eyitibwa jannatul ma'wa, ejjana egenda kubeeramu abantu abaali bayimirizangawo abaali bayimirizangawo eswala zaabwe. Nagamba ejjana ey'omusanvu eyitibwa ejjana fihi atkiyau, egenda kubeeramu abantu abatyanga Allah subhanahu wataala nga basaala neswala ate nga bakola ne adhkari ku lwa Allah subhanahu wataala. Nagamba ejjana ey'omunaana eyitibwa jannatu firdausi. Firdausi nabbi yatukubiriza nnyo okuba nti tusaba Allah atuyingize ejjana eyitibwa firdausi, yegenda okubeeramu ababaka ba Allah ne bannabbi n'abantu abasomesanga abantu ku lwa Allah. Omuntu naava gyava najja abasomesa ku lwa Allah subhanahu wataala, egenda kubeeramu abantu abo. Allah subhanahu wataala atutegeeza mu surati al-Muhammad, sura ya Meka, mu surati al-Muhammad, Allah atugamba mathalu ljanna, ekifaananyi kyejjana, allati uidda lilmuttaqun, Allah gye yateekerateekera abantu abamutya, fiha anharu, mulimu emigga nga gye twogeddeko, maun min ghairi asinin, amazzi amalungi agatalimu bikudumu, wa anharu min allaban, mulimu amazzi omugga nga gwamata gukulukuta nga bwolaba kiira, lam yatagayyaru ta'amuhu, agatakyusakyusa mpooma yaagwo, nti amata bawugendemu amazzi nedda. Wanaharu min alhamri, ate omugga ogwo gwe twogeddeko ogw'omwenge, ladhatu lisharibin, gugenda kuwoomerwa abantu abagunywa. Anharu min al asali, n'omugga omulala ogw'omubisi gw'enjuki. N'olwensonga eyo abooluganda abakkiriza tusaba Allah subhanahu wataala atuyingiza ejjana. N'atugamba nti mathalu ljanna mu surati raadi, ekifaananyi kyejjana, allati udda lilmuttaqun, Allah gye yateekerateekera abantu abagenda ogiyingiramu, aga nti ukuluha daimun, ebyokulya byejjana tebigenda ku. Abooluganda abakkiriza tulambudde ejjana ne tugiraba, naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali nga anyumya ku jjana yagamba nti ejjana erimu ebintu amaaso go bye gatalabangako, amagezi go bye gatalowoozangako, wadde amatu go okuwulira. Kaakati bwe baali balambula ejjana, hadithi eno egamba bweti, nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti Anas bin Malik amubuuza namugamba raaitu, nalaba lailata usra bi ala babil janna, bwe twagenda mu ggulu eyo nalaba ku mulyango gw'ejjana maktuban nga kwawandikibwako asadaka, okusaddaaka bi ashari amthaliha, omuntu bwasaddaaka afuna 10, Allah amuwaamu 10. Walkaridha, ate n'omuntu awola munne 18 afuna 18. Fakultu, neŋŋamba ya akhi ya Jibrilu, owange muganda wange Jibrilu, ma balul kardha afdalu min as-sadaqa, lwaki omuntu awoze afuna empeera okusinga omuntu asaddaase? Kala, namugamba li anna lisail, olwokubanga omuntu asabye, yus'al wa indahu, asaba nga ate ayinawo kyayinawo tekimumala, ayina omutwalo gumu ayagala 2 gimumalire ekizibu kye. Kakati agende omuntu namuwa omutwalo namusaddaakira, ayinawo ko akatono. Naye wal mustakridhu, naye omuntu eyeewola, la yastakridhu illa min haja, teyeewola yeewola lwakyetaago. Nolwensonga eyo bwoba weewola, weewole lwaki? Lwakyetaago. Nolwensonga eyo namugamba nti omuntu awola munne afuna empeera 18, olwensonga nti okwewola kuliko ki? Kuliko obukwakkulizo. Tuteekawo omusingo, tuteekawo ebbanga, tukola endagaano, ne tussaawo n'ebiseera nga bw'omanyi mu surati al-Bakara aya ekyasinza obuwanvu, Allah atugamba nti bwe muba muwola
wabeerewo abajulizi, wabeerewo omusingo, wabeerewo n'ekiseera. Omuntu ono bw'alemererwa okusasula ebbanja tutunda ekintu kiri ne tuzza. Naye omuntu awola, omuntu atoola saddaaka, oyinza okutoola sadaka nga gwogitooledde oluusi tajagala, oluusi n'agijerega. Naye omuntu awola amala kubaako waatuuka n'alyoka yeewola insha allahu taala. Kyova olaba nti omuntu eyeewola afuna empeera, omuntu awola afuna empeera 18, ate ono awoze n'afuna empeera 10. Ono atodde saddaaka, saddaaka zetutoola muzigiti tufuna 10-10, naye omuntu awola ye bamuwandiikira 18, kubanga obusiraamu butukkiriza okwewola n'okuwola. Kati gwawoze bw'owola omuntu n'alemererwa okusasula, Allah akuwa bisatu. Ekisooka Allah akuwandiikira saddaka, ekyokubiri n'akuwandiikira empeera ey'okusonyiwa, eyokusatu n'akuwandiikira empeera ey'okuba nti owoze. Ebintu ebyo bisatu bwe n'obifuna. Naye owa saddaaka yaafuna ziri 10 zetwogeddeko. N'olwensonga yabooluganda omuntu bw'abanga azze okwewola muwole, naye mukole endagaano insha allahu taala. Abooluganda abalungi tugenze ne tutunulira ku suura 3, surat al-Bakara, surat al-Imran, surat al-Fatiha, Allah ze yatuwa, ne suura endala 7 munajiyaati nga bwe tutunudde emigga gino 7. Tuyina surati Yasin. Bw'oba osaba edduwaayo some suura eyo, oba mutudde mu maka gammwe musome 7 munajiyat, surati Yasin, surati Duhan, surati al-Waqi'a, surati al-Mulk, surati al-Hashri, surati Hamim Sajada ne surati Dahari oba gye tuyita surati al-Ihsan. Essuula ezo 3 bwe muzisoma ne musaba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaanukula. Kakati tutunuulidde emigga gino 7 nagyo tugirabye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutunuulidde omugga oguyitibwa Kawthara, ogwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lwaki yagumuwa? Olw'ensonga nti Abu Jahali ne banne abamufaanana bajjanga ne basekerera nabbi sallallahu alayhi wasallama ne bamuyita ow'enkuggu olw'okuba yafiirwa abaana be 3 ab'obulenzi nga baga nti talina musika. Yafiirwa Abdullahi, n'afiirwa Kasim, n'afiirwa ne Ibrahim. Kati Allah okumuzzaamu amaanyi n'amuga nti nkuwadde oluzzi oba omugga oguyitibwa Kawthara. Abo abakusekerera bamala biseera byabwe, era yaumul kiyama gwogenda okubeera ku mwanjo n'abantu b'ekibiina kyo okuyingira ejjana nga bamaze okunaaba mu luzzi luno, mbajjeko olususu luno olubi mbambaze olususu olulungi. N'olusonga eyo abooluganda bakkiriza oluzzi olwo lwaffe. N'agamba walam azal anzil mina samai, tetwakoowa okukka okuva ku ggulu mina samai ila samai, okuva ku ggulu okudda ku ggulu eddala. Fama marartu alayya, buli we twayitanga fi samai magulu illa wahuwa yakulu, nga bagamba ebigambo bino la ilaha illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, Muhammadu rasulullah, Muhammadi mbaka wa Katonda. Baani abagamba ebigambo ebyo? Bamalayika ba Allah. Falamma intaha ila samai dunya, bwe twatuuka ku ggulu ery'oku nsi, idha laylu, nagenda okulaba emisana, ala halihi, amina ekiro nga kiri mu mbeera yaakyo, lam yatakaddamu wa lam yataakhar, ng'ekiro tekikyuseeko wadde okukyukako. Farakibtu, neneebagala farakibtu wa ataitu l-Makka, neneebagala ensolo yange Burak okutuusa lwe twatuuka e Makka. Sharafahu Allahu ta'ala, Allah gye yawa ekitiibwa. Wa azamaha, n'agineneya. Wa nazaltu ala Buraki, nenzika ku nsolo yange Burak. Fawada'atu Jibrilu alayhi salatu wassalam, malayika Jibrilu alayhi salatu wassalam nansiibula n'agenda. Akati bw'amala okunsiibula nga tannansiibula, wakala li naŋŋamba ya Muhammad, owange Muhammad nkubuulire, idha asbahta, bw'oba bukedde, fahadith qaumaka, nyumiza abantu b'ekibiina kyo, mimma ra'aytu, bye walaba, min al ajaibu, mu byewuunyo, fi hadhihi layla, mu kiro kino, wabushiruhum, obasanyuse, birahmatillahi ta'ala, olw'ekisa kya Allah, olw'ekyengera kya Allah. Fakultu, neŋŋamba ya akhi ya Jibrilu, owange muganda wange Jibrilu, inni akhafu, mazima nze ntya, an yukadhibuni, okunnimbisa. Fakala Jibrilu, Jibrilu n'agamba, in kadhabuka, bwe banaaba bakulimbisizza,
fasadakaka abubakari siddiika ajja kukakasa fala tubaali tofaayo biman kadhabuka yanakulimbisa baada oluvanyuma. Kala nabii sallallahu alaihi wasallam, nabbi agamba ebigambo bino, fanimtu ala firashi, nenzira ku buliri bwange nenebaka ila wakti subuhi, okutuusa eswala ya subuhi lwe yatuuka. Thumma kumtu, bwe namala nensituka, fasalaitu subuhi, nenswala eswala ya subuhi. Thumma harajatu ila albabi almasjidi, nenfuluma wabweru nenyimira ku mulyango gw'omuzigiti. Wakana min adadi abu jahali, kumpi awo gali kumpi ne maka ga Abu Jahali alhabith omwononefu. Idha marra alayya, bwe yayita wendi, yakulu nangamba bima tunabbi'u ya Muhammad, kikyo yagala okutunyumiza gwe Muhammad, albariha bwe tubulire. Nayita wendi, famarra alayya, nayita wendi, wasa'alani nambuuza an hasabi adadi, ku nsonga ezo. Kultu lahu, nemugamba asra, natambuzibwa, asra bi, natambuzibwa ekiro. Kala namugamba ila aina, wavudde wano nogenda wa? Wogamba nti otambudde ekiro walazeewa? Fakultu nemugamba ila baitul muqaddas, navudde wano nengenda Falastini. Thumma ila al arshi, nengenda ku arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khataba al haqqi, nkunyumiza ebigambo by'amazima. Wa khatabni, era byenkubuulira. Wa ata'ani, era Allah nampa. Wa akramani, era nangulumiza. Wa ra'aytu aljanna, nendaba ejjana. Wa ma adaha li ahliha, nebyo bye yateekera abantu b'omujjana. Minan naimi, ebyengera, almukiima, ebyolubeerera. Wa ra'aytu an-naara, nendaba omuliro. Wa ma fiha, nebiri mu muliro omwo. Wa ma adahu Allahu li ahliha, nebyo Allah bye yateekera abantu abagenda okubeera mu muliro ogwo. Mina zakumi, omuti oguyitibwa zakumi ogw'amaggwa. Walhamimi, n'olweje. Kala Abu Jahali omusirusiru yagamba, ya Muhammad, owange gwe Muhammad, akuntu hatha amra, ebigambo byoyogera ebyo bituufu obanga bituufu obanga si bituufu, wala tukallimu bihi, tobaako gwobinyumiza, sirika. Wa illa okujjako bwona obinyumya, kadhabuka, bajja kukulimbisa. Naga nti alhaqu, amazima. Fakultu, nabbi nagamba lahu, ng'agamba omuntu oyo Abu Jahali, akuntum amra an ama Allahi, oli anziiza okwongera ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad kala Allahu ta'ala, ngate Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza dda mu Qur'ani. Naga nti wa amma bi ni'mati rabbika fahadithu, nyumya ku byengera bya Mukama Katonda we byakuwadde. Kala Abu Jahali la'anahu Allahu, Abu Jahali ekikolimo kya Katonda kibeere ku ye, yagamba ya ajib, eno kyakwewuunya min kawulika, mu bigambo byo. Hal takdiru an tuhadithu qawmaka, osobola okunyumiza abantu b'ekibiina kyo bima akhbarta, n'ebyo byombuulidde. Fakalat, nabbi nagamba ye namu, nja kubabuulira. Fanada alhabitha, omuntu ono omukyamu omwononefu, fi ahli Makka, yatandika okukoola abantu b'e Makka. Sharafahu Allahu ta'ala, Allah bye yagulumiza. Ya ahli Makka, yagamba ebigambo bino, halluma ilayya, mujje gyendi. Fajtamahu ahli Makka, abantu b'omu Makka ne bakuŋŋaana kullahum, bonna bonna. Fakama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi nayimirira mu bantu. Hataban, natandika okwogera. Wakala, nagamba ya ma'ashara al-Quraishi, abange mmujeri abakuraishi bannange, elamu mumanye anna Allah subhanahu wa ta'ala, mazima Mukama Katonda ow'ekisa, asra bi, yantambuzizza fi hadhihi layla, mu kiro kino, ila baitul muqaddas, okuva wano nantwala baitul muqaddas eye Falastin. Thumma haraja bi ila samai sabi'a, bwe twavudde awo ne tugenda mu ggulu ery'omusanvu. Wa shahadatul anbiyai, nendaba bannabbi bonna alayhim assalatu wassalamu, okusasira n'emirembe bibeere kubo. Wa rafa'tu ila al arshi, bwe yanzija wate nantwala ku arshi namulondo ye. Wa dusatil bisati nuri, ate nanteeka mu nuuru ey'ekitangaala. Wa tahabudul haqqi, ebigambo byembagamba byamazima. Wa khatabni wa ra'aytu aljanna, era mbanyumiza, nalaba ejjana, wannaaru, n'omuliro. Wa ja'altu ashafi hadha kullahu, natandika okubanyumiza ebigambo ebyo byonna. Wa Abubakar Siddiq yaqul saddakta ya Habibullah, oyogedde mazima owange gwe omwagala wa Katonda. Saddakta ya Safwatullah, oyogedde mazima owange gwe omusengeje wa Allah. Saddakta ya Habibullah, oyogedde mazima owange gwe omwagala wa Katonda. Fakala Abu Jahal yagamba ebigambo bino,
alhabithu omwononefu wasaftu fasfa omaze okutuoksi amawulire agakwatagana n'omuzigiti ogwo masjidi al aqsa e Palestine. Kaifa huwa sifha lana twagala otuwanire ekifo ekyo tubuulire hatta na'lamu okutuusa lwe tunamanya anna kalamuka alhaqu ebigambo byo byamazima wa qawluka siddiiku n'ebigambo byoyogera bikakafu tubikkirize. Fatwaraka nabiyu sallallahu alaihi wasallam ra'asuhu nabbi nakoteka omutwe gwe ila al ardi ku nsi liannahu dahala n'atunula wansi olwokubanga yayingirawo baitul muqaddas bilaili yayitawo kiro wamarra alaihi rajian bilaili era yayitawo ng'akomawo kiro walam yara alamat wala ishara teyalaba bubonero wadde akalaga ekintu kyonna. Fa awha Allahu taala ila Jibril Allah subhanahu wa taala nalagira malaika Jibrilu an akhbitu ila baitul muqaddasi egende mu kifo ekyo baitul muqaddasi wa faala bi ardi wa jibalihi wa tilawatihi negende isitula ekifo ekyo kyonna baitul muqaddasi nga bwefaanana n'emiti gyayo omuzigiti enzizi ensulo na buli kyonna ekikwatagana n'ekifo ekyo. Wa absatu baina yadayhi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nekireeta nekyanjuluza mu maaso g'owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Fa inda dhalika habata aminu Jibrilu bwe yajja n'aleeta ekifo ekyo n'akiteeka mu maaso g'owekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Fajaana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihi wa yasifu makana n'aleeta ekifo ekyo n'akimulaga n'avuga nti tunula eno. Nabbi n'atunuulira ku ki nga bw'onootuula mu ddiiro lyo ng'otunuulira ku tivi gaggadde olutimbe olunene olugazi obulungi, n'atandika okumuwaanira buli kifo ku kifo. N'amubuuza omuzigiti ogwo gulina amadinisa ameka nga Jibrilu aleeta amadinisa, gulina obumooli bumeka nga Jibrilu amulaga buli kintu kyonna ng'amulaga nti wano waliwo kino, wano waliwo kino, luno lwe luzzi luno, kino kye kino. Akati Abubakar nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agenda amulaga buli kifo kyonna hatta ntaraka jamian ila al ardi okutuusa abantu abo lwe beewuunya ekifo ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yagenda akinyumyako. Wa Abubakar Siddiqi yaqul saddakta ya habibullah ng'ate sahaba wa nabbi ayitibwa Abubakari aga nti oyogedde mazima owange gwe omubaka wa Allah. Thumma qala nabbi sallallahu alaihi wasallama nabbi bw'amala okuwaana ekifo ekyo kyonna n'abagamba lamma kuntu ana fil hawa mazima nze bwe nabadde mu bwengula ne muganda wange Jibrilu raaitu min bani mahzum nalaba mu famire eyaba bani mahzum mu kiko ekyo nalabamu abavubuka bali mu nsiko eyo nga balunda ki nga balunda engamiya zaabwe naye wakad dhalla minhum aljamal ng'engamiya yebabuzeeko ng'eri mu lusenyi olwaki olumuselunyi olw'entende. N'abagamba inna jamalakum fi wa'di nahla mazima mmwe abanoonya ndabye engamiya yammwe mu lusenyi olw'entende. Wa hum inda tulu'i shamsi ng'ate ebiseera ebyo enjuba eneetera okuvaayo yakdiru alaikum n'abalagirira fa idha ja'akum bw'ababa n'abazza abavubuka abo fas'aluhum mubabuuze. Falamma asbaha dhalika alyawm bwe bwakeera olunaku olwo wa kana rakiban baidi baliko walako nga tebasobola kutuuka mu kiseera kyekyo. Walam yakdiru ala yudriku lmakka okutuuka makka ng'enjuba tennavaayo waayitawooko akaseera. Kakati fa amsaka Allahu dhalika alyawm Allah subhanahu wa ta'ala naziiza ekiseera ekyo nga tebasobola kutukka mu kiseera ng'enjuba tennavaayo hatta okutuusa rakiba al-makka nabbi bwe yatuuka e makka abasajja abo nabo ne batuuka ikraman ne banyumiza ebigambo ebyo watasdiika n'okukakasa likalimatu sayyidi habibul haqqi omwagala wa Katonda w'amazima sallallahu alaihi wasallam. Walamma talaat ash-shams enjuba bwe yavaayo ku makyoko dahala rakiba makka abavubuka bali bayingira e makka wa ahbarahum n'abanyumiza annahum dhalla minhum ba'ir mazima ffe engamiya yaffe yabatubuzeeko. Kaalu ne bagamba wakunna nabu'athu twali tunoonya engamiya eyo fanadana shakhsun min alhawa
omuntu yatukoowola ng'ali mu bwengulu eyo n'atugamba inna bairun mazima endiga eŋŋamiya yammwe fi wahdi nahla eri mu lusenyu olwaki olw'entende fa ataina alwaadi ne tutugenda mu lusenyu olwo ne tunoonya eŋŋamiya yaffe fawajadnahu ne tugisanga kama dhakarana nga bwe yatubuulidde falamma samia almuslimun abasiraamu bwe baawulira ebigambo ebyo farihu ne basanyuka farahan shadid olusanyuka olw'amaanyi wadhajjawu bitahlili wa takbir ne batandika okukuba takbiira ne tahlili waharaja rasulullahi sallallahu wasallam nabbi n'afuluma walmuslimuna hawlahu n'abasiraamu nga bamwetolodde wahuwa bainahum kalkamari ng'ali wakati waabwe nga boolaba omwezi wahum hawlahu kanujum ng'ate bamwetolodde nga boolaba emunyenye bwe zetoloola omwezi wa aslama dhalika alyawm ne basiramuka mu lunaku olwo 4,400 rijalun abasajja wadhajjahu malaikatu fi samawati biltahlil wa takbira bamalayika abali mu ggulu ne batandika okukuba takbira ne tahlili li ikrami lbashari okuwa ekitiibwa eri omuntu omusanyusa eyajja okusanyusa abantu bano wanadhira n'omutiisa abatiisa omuliro wa addahu abu jahali n'asiibula n'avaawo wajahadahu n'atandika okumulwanyisa wahasadahu n'okumukolera enkwe wakaala n'agamba hatha sihirun azim eryo nno dogoddene nnyo minka okuva muggwe muhammadi wa akbala nabi sallallahu wasallam nabbi yayolekera abantu be yuhadithu ashabahu n'atandika okubuulira bamasahaba be ma raaita fi samai beyalaba mu maggulu omusanvu wal arushi ne ku arushi ya allah wal ajaibi nebyewuunyo wama raahu fi ljanna nebyo byeraba mu jjana min anaimi ebyengera addaima ebyobugenderevu li ahali lmahabbatihi eri abantu abaagala ogikolera wama raahu fi nnaari nebyo byeraba mu muliro wajahim n'omuliro jahim min alhamimi ebyokunywa ebyolweje wal adhabu n'ebibonerezo al alimu ebiruma li adaihi eri abantu abagenda okuwangalira muki mu muliro n'alaba ebintu ebyo byonna abaluganda abalungi abatuwuliriza nabbi sallallahu wasallama bwe yatuuka e makka abantu bakuŋŋaana ne bawuliriza ebigambo bino nammwe bamasheekha abali eyo abantu mubayite ku mizigiti mubasomere ekyafaayo kino babeere nga bakifuna insha allahu taala bw'atasobola kgenda mu lukuŋŋaana olwo beera ku mukutu gwaffe kibula islamic media ojja bifuna insha allahu taala mu buli mbeera yonna allah yatugondeza empuliziganya kaakati ne bwoba nga otambula ojja kuwulira ebigambo bino insha allahu taala oluvannyuma tujja kulaba ebyaliwo oluvannyuma lwa isra wal miraji insha allahu taala bameka abayogera ebituufu ate bameka abasalawo okugiwakanya nga abu jahali alaihi laana insha allahu taala wa barakallahu fikum wa jazakum llah khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Islamic Media, Islamic Media.